Katonda waffe mutukuvu nnyo. Oli mutukuvu byonna bisobola Mukama, 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 byonna bisobola Mukama. Katonda waffe asobola byonna. Byonna bisobola Mukama, 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 byonna bisobola Mukama. Yensonga lwaki tukusinza kubanga osobola byonna Mukama. Byonna bisobola Mukama, tolemererwa 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 Mukama. Osaanidde omunene, 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 osaanidde Kabaka, 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 osaanidde Kabaka. Victoria Kintu ly'erinnya lyange nga bwe babagambye. Neebaza nnyo Katonda kubanga tuli wano olwaleero mu nnaku 8 ez'okusaba n'okusiiba. Amiina. Katombeke tusabe. Katonda omulungi, omuyinza w'ebintu byonna, njagala okukusinza n'okukugulumiza n'okwebaza ku lw'obulungi bwo. Nkwebaza nnyo Mukama ku lw'abaana bo bonna abali wano, abali ku online yonna gye bali. Mukama nkwebaza ku lw'obulamu bwabwe, kwebaza ku lw'omulimu omunene gw'okola mu kifo kino. Tuzze nate ng'abaana nga twagala okuwulira okuva gy'oli. Omwoyo wa Mukama jangu oyogere naffe, oggule amaaso gaffe n'amatu gaffe ag'omwoyo. Ekigambo kye tugenda okuwulira olwaleero leka kifuuke ekiramu mu ffe, otuwe amaanyi okuba nga tukiteeka mu nkola. Tubeere nga tukuweesa ekitiibwa ku nsi, ate tumalize nga tuyingidde eggulu. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nsabye. Haleluya. Ennaku ana njagala okwebaza okuba nga oli kitundu ku zo. Okusaba n'okusiiba y'engeri yokka omulokole yenna gy'ateekeddwa okutambula olugendo lw'obulokozi, naddala mu biseera bino bye tulimu eby'oluvannyuma. Amiina. Nze ngenda kwogera, mmanyi abantu bangi aboogedde gy'oli era abalala bakyayogera, naye olwaleero ngenda kwogera ku kudda kwa Mukama waffe Yesu okwokubiri. Tuli mu biseera ebirabisenga ebizibu era ebijjudde okusoomoozebwa okungi ennyo. Kyeva olaba nti gwasobodde okwewaayo onoonye Katonda. Nkakasa oli omu ku bantu abagenda okusobola obbiyitamu. Amiina. Biseera byakulindirira kudda kwa Mukama waffe Yesu awatali kubuusabuusa yadde olw'ebintu ebingi ebigenda mu maaso bye tulaba
ebigenze bibaawo si wano wokka naye ne mu nsi yonna. Bwe tulaba ebyawandiikibwa byogera ku ndwadde ezigenda okulanga okujja kwa Mukama waffe Yesu, ezo tuzirabyeko, ezireetedde abantu baffe bangi ne wano we tuli okubanga kati tetukyabalaba. Tuli ffenna ab'emikwano, bwe ziba ntalo tuziwuliddeko, nakati entalo mu nsi bwe ziri zigolokose mu mawanga ag'enjawulo, amawanga gali mu kulwanagana. Bwe biba bizibu bitulumbye okuva ku ssekinnoomu ne bitulumba ng'ekkanisa ne bitulumba ng'eggwanga. Abantu buli muntu yenna waali tewali ateredde, buli omu ayina waayita. Naye lwaki ebintu bino byonna bizze? Y'omulaba abigolokosezza kubanga akitegeerera ddala nti akaseera k'okudda kwa Mukama waffe Yesu kakoze eki? Kasembedde. Era ebyawandiikibwa byogera mu Kubikulirwa essuula ey'e12 olunyiriri olw'12. Okubikulirwa essuula ey'e12 n'olunyiriri olw'12. Kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Omulyolyomi asse agambye zitusanze ffe abatuula ku nsi, kubanga omulyolyomi asse ku nsi, wabula mu kukasse n'obusungu bungi, ate naddala eri ekkanisa, naddala eri abatukuvu abanoonya Katonda. Ayina baatatawaana nabo abali eyo, kati bali eyo bali mu walagi, balya bulamu. Tuli ffenna abali mu buvuyo bwonna, abo bali eyo tayina kyabakola kubanga abamanyi already bali kitundu ku ye. Naye eri ekkanisa asse n'obusungu bungi, ekigendererwa si kirala, asobole okubanga atulugunya emitima gy'abaana ba Katonda, aleete okutabuka, aleete obulumi, si nakindi, aleete abantu okubanga bava Katonda. Tuli ffenna ab'emikwano, ebiseera bye tulimu tulina okwegendereza ennyo okusinga nga bwe twali twegendereza. Buli kyolaba ekigenda mu maaso omulaba anoonya kusaanyaawo. Kyeva olaba abantu olw'emyoyo gino egigolokose, olw'omulyolyomi onase, of course bwaka agenda n'ayambala abantu ab'enjawulo. Sitaani bw'aba atulumba tagira mu bbanga, tagira mu kanzu ya black n'amaaso aga red, nga bwe batera omukuba mu bufaananyi ne bamuteekako amayembe amasongovu. Oba ani yabaga nti Sitaani bw'atyo bw'afaanana? Bayire kankubuulire, Sitaani musajja mulungi nnyo, he's a very handsome physically. Bino babimuteekako kukulaga mutima gwe nga bwe gufaanana. Naye Sitaani yali malayika eyali omuganzi ennyo, eyali akulira dipatimenti y'okusinza mu ggulu. Ekyamuwanulayo malala, kubanga yasinzanga. Bagamba nti nga Sitaani bw'ayimba amaloboozi ge gonna, bino byolaba bye twepanga wano, ab'amaloboozi abasooka, abatena, ababeesi, abasupurano, ye bw'ayimba gonna gabeera mu ddoboozi lye limu, okumanya Katonda yali yamuwa. Kati obulungi obwo bwonna yasinzanga mu ggulu, ekitiibwa kya Mukama ne kikola ki? Ne kibuna wonna, n'atuuka n'amera amalala. Ne bamukasuka okuvaawa
mu ggulu nakka ku nsi. Era bino byolaba byonna okutulugunyizibwa kwonna amaziga gonna n'okutunula nga bwe tutunula tuli ku remote ya Musinza. Njagala okuba akafaananyi Mikayiri senga ye yagwa. Musinza yatutunuza nga bwe tukola ki? Naye Katonda alina pulaani ennene. Yaganya Omusinza n'agwa ne yeesigaliza Mikayiri. Tuli ffenna ab'emikwano. Enewe kikyengezaako gamba omulyolyomi bwakka ajja n'ayambala emitima gy'abantu. Abantu ne balyoka bakola ebintu byolaba ebigenda mu maaso nga tebakyayinamu mutima gwonna gusaasira, nga buli kye bakola tebafaayo. Oba omenyese omutima, oba okaabye, oba ozirise, omuntu akola ekintu nga tafaayo kukikiddako. Kati ebintu byonna byolaba bigenda mu maaso, ekkanisa tuteekeddwa okuba nga tuli prepared okutegeera ebiro n'ebiseera, whereby nti buli kyolaba ekijja maaso go tekiteekeddwa kukwewuunyisa, wabula kiteekeddwa okwongera okulaga nti wamma ebiseera Bayibuli byeyogerako bye bino. Era bwe tumala okutegeera ebiro n'ebiseera tutegeere ki kye tuteekeddwa okukola. Tuli ffenna ab'emikwano. Emyoyo egigolokose kati ginoonya kumekinga sure nga tewakyali mulokole n'omu ayimiridde. Mu kubikkulirwa mangu nnyo kaba tusomere essula ya 13 olunyiri olw'omusanvu. Bayibuli egamba eti ya 13 lunyiri lwa 17 olwe 13 olunyiri olw'omusanvu. 13 olunyiri lwa 7. Neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Era bonna batuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Ndowooza ne bw'okomaawo. Ono yalaba okubikkulirwa n'alaba mu biseera bino eby'oluvannyuma nga waliwo ensoleze oba egenda okuvaayo. Ensolo eri omulyolyomi gwe boogeddeko naye ng'eweereddwa obuyinza okulwana n'okuwangula abatukuvu. Tuli ffenna ab'emikwano. Kati abantu bangi tukwatiddwa anaweya n'abalokole kubanga era ffe batukuvu ba Mukama. Tukwatiddwa ebintu ebigolokose ne tubanga amaaso gaffe tugateese ku mbeera ezitwetoolodde ku kiseera ekifaanana nga kino we tutateekeddwa kuteekera maaso gaffe ku bintu bitwetoolodde nga tumanyi nti omulyolyomi asse wabula atajetinze kuwangula batukuvu. Gamba tagenda kumpangula. Mukama waffe Yesu bwe yali agenda aleka akuutidde ekkanisa. N'atugamba atya mu Yokaana 14 olunyiri olusooka paka olwokusatu. Olusooka paka olwokusatu. Yokaana essula 14 olunyiri olusooka. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi,
nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Ebyo ebigambo Mukama waffe Yesu yabirekera ekkanisa ng'amaze okutegeera ebiseera ebigenda okujja eri ekkanisa n'agamba nzirayo eri Kitange, naye emitima gyammwe tegigezanga ne gyeraliikirira ekintu kyonna. Bangi nnyo tweraliikiridde olw'ebigambo ebitwogeddwako, tweraliikiridde olw'embeera ze tuyitamu, amabanja nga mangi. Ne weeraliikirira landiroodi ogenda mugamba otya, ne weeraliikirira omusajja ng'ayenda nnyo n'oga ngenda kulwala siriimu, ne weeraliikirira era ne weeraliikirira. Naku ezo nabadde n'abafumbo ng'akaaba amaziga, omukyala akaaba amaziga. Ne mugamba amaziga gaaki? Omwami nga yakwata ekifaananyi ky'omukyala n'akiteeka ku sitetasi ye, ate ateekako kya mufumbo. Ono agenda okisanga nga kiri ku sitetasi ye, yajjako ekiki ekya mukyala we n'ateekako eky'omukyala omulala omufumba ate. Kati ng'akaaba amaziga ne mugamba tonnategeera biro na biseera bye tulimu. That is expected, kubanga omulyolyomi amaze okukola ki? Anoonya okuhatinga emitima gy'abantu. Ekiseera kye tulimu kya kufuna mutima ogw'empologoma ogutatwalibwa kintu kyonna. Masiga nga mangi ensirikira ne ngaka kati bwe bateekako sitetasi nekikyusa ki? Kubeera bw'aba amwagala kimulemesa okumwagala. Sitaani ali redde yanoonya ekinaakufumita omutima ne kikaabya amaziga. Tali redde kukola buntu butono. Kiseera kya kkanisa kunoonya Katonda atuwa amafuta agagenda okubanga tusobola okuyimirira mu buli kintu kyonna ekigolokosa okusomoza obulamu bwaffe. Kati banaaleka abagambye temweraliikirira kintu kyonna. Omuntu bw'akugamba nti teweeraliikirira kintu kyonna, ebintu bibanga bibiri, kubanga agambye nkomawo mangu, meaning embeera ne bw'eneeba esiikuuse gy'oli egenda kuba ya kaseera buseera. So don't be diverted. Waleme kubaawo kikujja ku mulamwa. Basebo ne banyabo twatandika olugendo lw'obulokozi ffenna nga tutunuulidde eggulu. Bwe tutandika olugendo ne tutuuka mu kkubo, kati Sitaani atandise otusuulira obunyeebwa, and we are getting diverted. Ebintu by'ensi bitandise otujja ku mulamwa. Tutunuulidde bugagga. Abantu bonna tutabuse lwa bintu. Otabuserwa kubanga omusajja yakuyiye. Otabuserwa ssente ze baakulya z'amaanyiza. Otabuse lwa kibanja kye baakugjeeko. Naye ng'olugendo twalutandika tutunuulidde eggulu ab'emikwano. Olugendo lw'obulokozi bw'otatuuka mu ggulu oba okoze roosi. Nali naakalokoka edda ne ndoota ekirooto kye saategeera. Nali ntambula naye ngenda okutuuka awantu n'ensanga abantu abalala nga bangi. Kati wakati nga tutambula twaggukira ku nnyanja, ennyanja nga nnene. Mangu ddala ngenda okulaba abantu buli atuuka ng'ayingira ennyanja, buli atuuka ng'ayingira ennyanja, taani yange n'etuuka. Naye wali nga tosobola gaana nga wabaawo force like ekutwala obutwazi. Kati ntuuka ku nnyanja nga taani yange. Bwe natuukawo n'ensangawo abakyala. Sayidi ne sayidi nga bayimiridde. Oba baali bakyala oba baali baami sijjukira bulungi. Naye bwe ntuuka wali omukyala n'aŋŋamba, ennyanja eno abamu bagisomoka naye abalala bagifiiramu. Naye nga tokyayina chance ekomawo mabega. Waliwo entiisa. Nzijukira nali nsitudde omwana wange nga wa bulenzi. Olw'okuba nali ntuuse ng'ate sikyayina kyakola, bw'aŋŋamba bw'atyo ne mpulira okutya naye ne mpulira ate okumalirira.
ne nkwata omwana wange ne mumukwasa ne ngamba nkwatiraako nsobole okuyingira. Bwe namuwa omwana ne nnyingira ennyanja ne ntambulako katono ne bankwasa omwana wange ne ntandika olugendo ne nva mu kirooto. Nkitegeera kati nti ennyanja gye nayingira ge mayengo g'ensi. Ntambudde olugendo lw'obulokozi naye ab'emikwano terubadde lwangu. Lubaddemu omuyaga, lubaddemu ebiwonvu, lubaddemu ebisiriko. Naye njagala okwebaza Katonda ti nkyasitudde omwana wange. Ekisinza okunyamba kiki? Kwe kutunuulira gye ndaga. Ebinumbye bibadde binene naye tebisobodde kunzija ku mulamwa. Olwaleero nkyayatula nti Yesu ye Mukama. Kati bano abagamba muyina bye mugenda okusanga naye emitima gyammwe tegigezanga ne gyeraliikirira. Kubanga ngenda eri Kitange okubateekerateekera ebifo. In other words, muli ku nsi naye ate temuli bansi. Muli ku nsi naye muli ku lugendo, muyina gye mulaga. So tokkiriza mayengo ga nsi kukujja ku mulamwa. Olugendo twalutandika tugenda mu ggulu bassebo ne bannyabo. Tokkiriza bigambo by'abantu. Bangi nnyo tujjudde okweraliikirira. Ne lwaki kujjudde emitima gyaffe? Tutunuulidde ebizibu ebitwetoolodde. Ebizibu bya kaseera buseera. Katonda bw'agamba nti teweeraliikirira kintu kyonna. Ekintu ekyokubiri abanga akugamba nina solution ku ekyo ekirumbya obulamu bwo. Tuli ffenna ab'emikwano. Kyevola bagamba nti amayengo yadde nga gagenda kujja ng'amataba. Naye omwoyo wa Mukama ali mu ggwe agenda kuyimusa omutindo. Tuli ffenna ab'emikwano. When the devil comes in like a flood, the Spirit of the Lord will always lift the standard. Naye ekyo kitwala omwoyo ali mu ggwe kubanga omwoyo atudde mu ggwe yayimusa omutindo. Kitwala okubanga teweeraliikiridde embeera. Bassebo ne bannyabo Katonda gwe twakkiriza munene okusinga embeera gy'oyitamu. Munene nnyo. Kati tova ku mulamwa. Omutima gwo guleme kweraliikirira bigambo by'abantu. Ebyo bijja ne bituuka we bituuse ne bikoma. Wakati mu bigambo gwe noonya ekigambo kya Katonda. Kubanga Katonda bw'ayogera aba agenda kutuukiriza. Nina ekintu kye nzudde ku bantu. Abantu boogera okusinziira ku kiriwo. Embeera bw'eba mbi boogera. Naye ate bw'ekyuka abo bennyini ababadde boogera ate bo bakyuka bukyusi ne batereeza ebigambo. Tuli ffenna. Naye jjukira natandise nkugamba emyoyo egibambala gye gibaleetera okukola byonna. Toddayo kweraliikirira mayengo gonna. Ayina ekyokuddamu eri buli mbeera. Katonda muyinza wa buli kintu kyonna. Ajjulula ensozi n'okumanya ne zitakola ki. Ate enkwe z'abagerengetanya n'alalusa abalogo. Adibya okuteesa kw'amawanga okuteesa kwe ne kulaba omukisa. Bwagulawo teri asobola kugalawo. Taliyo. Kati bwaga nti temweraliikirira Katonda aba akitegeeza kubanga akumanyi nnyo. Ne by'oyitamu olwaleero tolooza nti bimuguddeko bugwi.
Mukama yaba yakitegeera dda ti ebyo bigenda kukutomera, era olw'okubanga yakimanya already ayina solution ku mbeera gy'oyitamu. Weetaaga kutereera mutima gwo, kubanga Katonda takolera mu mutima gutabanguse. Katonda takolera mu mutima gujjudde kutya. Katonda takolera mu mutima gujjudde ennaku. Katonda akolera mu mutima ogujjudde emirembe, kubanga buli lw'ofuna emirembe Omwoyo Omutukuvu ajja n'atuula mu ggwe. Kyeva olaba wakati mu mbeera gy'oyitamu toteekeddwa kutunuulira mbeera, oteekeddwa maaso go gateeka ku Mukama waffe Yesu, abeeko ekigambo ky'ayogera gy'oli, ekyo kye kigenda okuwummuza omutima gwo. Ekigambo kya Katonda kijja n'okukkiriza, kijja n'emirembe gya Katonda. Kati emirembe buli lwe gituula mu mutima gwo, Omwoyo Omutukuvu atandika okukyusa embeera. Tuli ffenna ab'emikwano, bw'oba tonnafuna mirembe wakati mu mbeera gy'oyitamu, kizibu nnyo okuva mu mbeera eyo. Amaanyi agaleeta emirembe wakati mu mbeera gy'oyitamu ge maanyi agakyusa embeera. Tuli ffenna ab'emikwano, wakati mirembe Katonda kyakola aggula amaaso ag'omwoyo n'akubikkulira ekiri emabega w'embeera gy'olwanagana nayo, ne kikuyamba obuteetikkana bantu. Omuntu atambulira mu mirembe entalo ze tazirwanira mu mubiri, kubanga essaawa yonna ategeera ekimulwanyisa n'ayawula ekimulwanyisa ku bantu Sitaani b'akozesa. Be bantu b'osanga mu kkanisa nga talina mulabe yenna. Ngenda kikuddiramu, abantu b'olaba nga beetikka abalokole bannaabwe mu kkanisa be balokole abatannafuna mirembe mu mitima gyabwe, kubanga bo okweraliikirira n'ennaku n'obukyayi obuli mu mitima essaawa yonna buba buziba amaaso, ne batalaba kiri mabega wa mbeera, ne balaba bantu. Kye kikutuuzizza w'otudde, kubanga mu maaso we bakuwadde akatebe wabaddewo gw'otoyagala. Kati olwaleero tugenda kwowola emirembe gya Katonda, Omwoyo Omutukuvu ajja atuule. Emabega w'olutalo lw'olimu waliwo emyoyo egikunoonya. Gwe tolowooza nti pasito okutunuulira nga bw'akutunuulira, tolowooza nti bigambo bye bamugambye. Egy'ekika kyewammwe bwe gigolokoka gye gitwala abantu ne bakuteekako ekigambo. Pasita mutuufu, kubanga ekirooto kye bamuwadde ng'oliko ekikira ekiwuuba abantu bonna ne kibajja mu ffo gimu. Kati ekyo ne bwembeera nze ne bakimpa ku Supreme wali, ekikira kyakoze eki tikyabawuubye paka eri mu kidiba. Era kyeyambula olwaleero. Ekyokuloota nti oli agenti mu kkanisa, bambi toli agenti. Amazima gali nti walokoka oyagala Katonda, olwana okuweereza Katonda naye entalo zonna z'ogenza obeera nazo okyaye abantu. Buli akwogerako gw'okyawa, buli akwogerako gw'okyawa. Kati ate gy'okomye okukyawa, obusibe gye bukoma okweyongerako. Katonda takolera mu bukyayi, Katonda takolera mu kweraliikirira. Olwaleero njagala okowola emirembe gya Katonda, Omwoyo Omutukuvu abeere so smart akubikkulire ekituufu ekiri emabega w'embeera gy'oyitamu, osobole okuddiiringa n'ekintu ekituufu. Abalokole abakuliraanye tebakuyinaako buzibu. Ate Omwoyo Omutukuvu bw'amala otubikkulira ekiri emabega w'embeera, takomaawo, n'akuwa ne solution. N'akugamba awo okoowola omusaayi gwa Yesu, n'akugamba awo tusiibeyo ennaku ezo
n'akugamba awo kwata ensigo ya mutwalo, n'agenda ng'akuluŋŋamya, n'agenda ng'akubuulira ekyokkola, n'agenda ng'akuyamba. Bw'akugamba okusiiba n'otandika okusiiba, oba bw'akugamba okukwata ensigo n'ogikwata, ajja ne yeegatta ku nsigo neeba nga si nsigo busigo, naye nga jjinja nga bw'olaba Dawudi lye yakwata ne lizikiza Goliyaasi. N'omaliriza nga instruction gy'ofunye olw'okubanga eri divine, ejjirako amaanyi agali divine. Ogenda okuva mu nnaku 3, ogenda okumalako ennaku 4, Omwoyo wa Mukama ze yakugamba okusiiba ng'akwambaza amaanyi, akwegaseeko, nga buli kyonna ekibadde kiyimiridde mu maaso go nga mumaze okiwangula. Kati ab'emikwano, Katonda akolera mu mirembe. Tuli ffenna. Omuntu bw'omala okutegeera ekiri emabega w'embeera gy'oyitamu, zino esaala eziri mu makanisa ez'okukutula abalala, ez'abalogo, abalogo b'omu kkanisa, tosobola zeetabamu. Tosobola, kuba ojja kukutuliramu n'abatakutuka. Omalize ng'ate weekutudde wekka kubuulira mazima. Waliwo abantu nga tebakutuka, n'okutula nga yeeyongera mu maaso, n'okutula nga yeeyongera mu maaso, ne banyiiza n'okunyiiza. Tuli ffenna ab'emikwano. So Mukama agamba emitima gyammwe tegikolanga ki? Tegyeraliikiriranga. Katonda akuyinako pulaani ennene ennyo. Eyo gye njagala oteekeko fokasiyo, okulaba nga evaayo, nga bw'otambula olugendo bw'obulokozi, nga bw'olindirira eggulu, kubanga tulirindiridde naye tetumanyi lunaku newankubadde akaseera Mukama waffe Yesu lwagenda kujja. Naye ng'okusinziira ku bubonero, okudda kwa Mukama waffe Yesu tekuli wala. Tuli ffenna ab'emikwano. Abamu tukyaye bantu. N'okyawa omwami wo, n'okyawa abaana bo, n'okyawa abaliraanwa bo, n'okyawa buli muntu yenna. Sitaani mubi nnyo. Ajja n'aleeta omuntu n'akola ekintu mu bulamu bwo, nga bwe nkugambye, n'akuziba amaaso, n'olaba muntu, n'olaba bye bakoze, ne bikuleetera okukyawa abalala, naye ate takulaga bukyayi kye bukola ku kyambalo kyo kya mwoyo. Wangi tasobola kuga nti bw'onookyawa omuntu ogenda kuba weeyonoonye maaso ga Mukama to the extent nga Mukama akulaba ng'omutemu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 3 olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba eti, ate okukyawa kw'ekkanisa tukyawa tusekera abantu, tukyawa tubagamba neyeebazibwe Mukama, tukyawa tuyimba ffenna mu practice, tukyawa tusiiba ffenna mu kisiibo eky'ennakwana. Otuseewo maama? Yes. Tuli mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 3 olunyiriri olusooka. Mulabe okwagala bwe kuli okunene. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okusatu olunyiriri olw'15. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okusatu olunyiriri olw'15. Buli muntu yenna akyawa muganda we ye mussi. Era mumanyi nga tewali mussi alina obulamu obutaggwaawo nga bubeera mu ye. Buli muntu yenna akyawa muganda we nga ye mussi. Era tukimanyi nga tewali mussi alina bulamu obutaggwaawo. You can imagine okukyawa obukyayi omuntu ow'oluganda oyo gwe wakyawa
abamu tukyaye baami baffe. Musumba tonnategeera kyempitamu, seetaaga kitegeera, nange ninawe empita. Wanje zino principles teziriiko ku kikyoyitamu. Omwoyo wa Mukama azitubikkulira tusobole okwetereza, kubanga y'engeri yokka gye tuteekeddwa okuyimirira okubanga twetereza olunaku lwa Mukama waffe Yesu lutusange nga tusaanidde ab'emikwano. Obukyayi butuleetedde okuteeka abantu ku mitima gyaffe ne tukyawa n'abatalina kye batukoze. Olwaleero bakubuuza yakola ki, owoza kimu yantama butami. Wakiri Sitaani bw'alaba nga toyina gw'okyawa akuleetera okyayireko ku mulala. Kyevola abamu be weetisse, tomanyi gye byava, tomanyi gye byatandikira, naye baakunyumiza. Ayina kye yakola Jeeni. No. Kati naawe tomubuuza, naye ng'ebyabwe tewabikola ki? Tewabimanya. Bali bwe batte bakwatagana, gwe tekikugaana kwatagana nabo. Naye kati tuli mu kulwana ntalo tulwanirako ku balala. Omwoyo wa Mukama n'akuyamba, n'akuwa ekirooto ng'oli ku pikapu ya UN. N'ogamba kirabika ngenda kufuna mulimu mu UN. Naye ng'akulaga oli mu mawanga magatte. Oli mu kutegeka documenti, genda kusaba mulimu ku UN. Gwe buli kyosanga obuukira bubuukizi. Oba okitegedde oba tokitegedde ne weeyongerayo. Tuteresa obukyayi mitima gyaffe ne tusigaza okuseka n'abantu kungulu, naye nga munda mu mitima gyaffe tujjudde obukyayi. Bayibuli egamba buli atereka obukyayi aba mulimba. Nazaala n'akyala n'osanyuka kungulu n'omusimba flasiki y'obuugi, naye nga munda mu mutima owoza agenda ddi. Abaana b'omusajja n'obeera nabo mu nnyumba, naye ng'olina ekintu mu mutima, era somewhere somehow kigira ne kivaayo, n'ogenda ku shopping ya Christmas, ababo no batwala Kampala Road, ab'omusajja no batwala mbu mwowino wabaayo first class, ababo nabo lwaki tobatwala mu first class ey'owino? Naye era ne kavaayo, bano ne bagula eza UK n'ozisasula, ab'omusajja n'obatwala ku first class y'owino. Era ekikulimu ne kivaayo. Obukyayi tubutereka ne tuseka kungulu, naye ng'ekiri mu mitima Katonda yekanga yakiraba. Olaba abantu kunoonya Katonda naye ng'obulamu tebukyuka. Ana ne gagwako ne tuwoza gano nteekwa gamalako, kati waliwo abatamira na malusu, naye ekyo si kye kikulu. Ekyo si kikulu. Byenkugamba mbitegeera, ndi mukyala anoonya Katonda, kye bayita okusiiba nkitegeera 100 ku kinnaakyo, naye manya okunoonya Katonda nga tokyuka. Nga ekiri munda mu mitima, olutalo luli mu kanisa ya Kristo. Wabweru ne tubeera bannanfuusi nnyo. Yeebazibwe Yesu, yeebazibwe Yesu. Olunaku lumu natuuka ne ngamba oba gye tukoma okutuuka okukula mu Katonda ate gye tukoma okulwanagana. Wanje ng'olaba abantu balwanagana. Leero bwe kituuka kubaweereza abatali baawano, njogera mazima, wano siirabangawoko olutalo mubaweereza. Kati oyagala nkugamba eki?
n'olaba okulwanagana. Basebo ne banyabo anaaweereza Katonda ekiri mu ggwe kye kikuggulira oluggi. Ekikulimu kye kiggula oluggi. Tuweereza Katonda nga tulina ku mawanga nga tewali n'atumanyi. Ne tulaba enzigi nga zeggula. Ng'ekikulimu kye kikuwolereza ne muba takumanyi. Nga si byakwewozaako. Nga si byakusiiga mulala nziro osobole okuyitawo. Amiina. Ensi ey'omwoyo eri so clear, eri so real. Spiritual world. Ne bw'obeera mu kayumbako nga tewali akumanyi, bwe weekolamu omulimo, eggulu likugjayo ne likutwala mu Amerika. Ne likulanga mu maaso g'abantu. Teweetaaga kwogera ku singo gwe bagenda kulanga kuga nti talina nabaana, ekyo ddiya tokyetaaga. Weekolemu omulimu. Omatize Omwoyo Omutukuvu kubanga yakebera mitima, kubanga n'okufumbirwa si bweru. Ebizigo oyongerako bya bwereere. Anti gw'okompitinga naye akusinga obweru kati bakugambye yongeramu kajiiki naawe wateeseemu. Ono jiiki gwenkuwa ow'okutereza omutima yakyasinza okola. Nkubuulira mazima. Kati ogwo omutima gw'olina ogujjudde obukyayi. Kakati ate gy'oyagala ogenda ate saala osaba nnene bambi. Tewali bantu balina saala za kukkiriza nga basingo. Ayi Mukama. Musajja ompa omusajja ow'amafuta ekitono ennyo nga ga Pastor Buyungo. Eggulu ne litunula ne ligamba yes, kuba ekyo tekirina buzibu. Katonda alina abaana baasitula abagenda okulyawo bamusumba Buyungo gye bali. Wangi esaala n'ogisaba ng'eri so organized n'eggulu n'olisanyusa. Ate ogenda ogisaba nga mwana mulimu omusajja naye anoonya mukyala naye alinayo obwana bw'obu. Maama yafa COVID. Kati nga bumutawaanya emyaka 3 myaka 4 bukaaba amazzi gazukuka ku makya ne bumumalako naga Mukama mpa omukyala. Eno aba awanika emikono ng'ono ow'amafuta ga Pastor Buyungo naye akola ki? Eggulu ne ligaa wano tumaze okukola. Wabula Katonda nga bw'ali omwesigwa bagenda okuteeka ku sikuriini. Ng'ate omutima gw'olina tegusitula baana b'otazaala. Kale nga tegubasitula. Wangi? Nga tegubasitula n'akamu n'akatono omutima gw'olina. Nga n'obujja obuzzi mu muzigo gwo gw'osuula bufuluma n'oyerawo. Mugende. Wano wammwe. N'obufubutula. N'obugoba, n'obuvuma, n'obukuba engolo, n'obukola buli kintu kyonna. Oli mu muzigo naye oguli mu bwogu emyaka 16 gy'omaze mu bwasingo. Munkonereko oyo singa akulira. Ate nga Mukama amuwadde omukisa. Naye bw'agula enkoko ye mu supermarket n'agirya okuva ku lusingo paka ku ntwingiri. Wangi n'agirya bwe kiba kisoboka amagumba agamu nago n'agabwebwena.
kati ayagala kufumbirwa man of God. Kyosaba oba okitegeera. Gwosobola man of God gwe. Wangi? N'olyoka olaba akaana akatalina pulaani. Bannange eggulu nga likasembye maaso g'omusajja corporate class. Katambula tekategereka naye nga kalina omutima. Kaagala abaana, kasabira abaana, kwegamba kalina omutima ogwagaliza abantu. Eggulu ligenda okutunuulira akaana ne ligamba mulaba akaana kano nga kalina qualities ezigenda okuwanirira abaana b'omusajja aba ali mu ofiisi bw'ati n'alyoka akalaba mu kwolesebwa nga kali bwe kali. Nasooka atunula nga kali awo era nagaye ono wakuyamba kiki. Ne yeebaka ekiro n'addamu n'akaloota. Ku luno ng'amuwanise ne marriage certificate bw'ati. Sajja n'agetinga disorganized n'agamba no, this is not a coincidence. Mukama baako ne kyoyogera. Omusanga mwana nga azze kunoonya Mukama agenda okutuula mu kyaki ng'akaliraana. Kubanga Katonda bw'ayogera alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Agenda okabuza oyina essimu nedda. Naye n'amaliriza ng'amuwadde kaadi nsaba onkubireko emyezi 3 nga bali mu ofiisi ya pasita. Pasita njagala kuwasa mwana ono. Bannange ne balyoka amazima gennyini myezi 3 ne bakakomyawo mu gawuni nga kali tantantala 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 nga n'abali organized be bakuba engalo. Bali organized naye emitima nga tebayina. Obasanga mu garden zibali eyo bayomba. Laba bwe yasse ebifaananyi bya munne. Naye nga kayiseewo. Ne kalyoka katuuka maka ne kanyweza obufumbo okasanga kali eyo kazaala buli mwaka. Mutima. Wabula gwe kati oli mwana. Walangirira kyonna kye kiri ana nteeka okufumbirwa oli ku mizimu egy'ebukojja gyonna egikwata obufumbo fire. Egy'ennyumba ya kitange gyonna egyakwata obufumbo bwa kitange fire. Egya region region. Munkwatireko oyo mugambe nti ab'obujja tebasobola gya region. Abalina obukyayi, ettima, butayagaliza. Kati gw'olumbe regional demons egikuta obufumbo. Basebo ne bannyabo Katonda akebera mitima. Katonda ayina amaanyi agasobola okuwanirira okuyisa mu buli mbeera, okusemba awantu wonna, okulokola, okujja mu mbeera yonna. Katonda ayina amaanyi. Mulabyeko ayina amaanyi. N'ekintwalidde okuuma omutima, kintwalidde okaabirira Katonda ku lw'omutima gwange. Yesaala gye nsaba buli lunaku nakati, buli lunaku, kubanga nazuula nga kyeky'obugagga kye nnina. I guard my heart with jealous
osobola okutwala kyonna kye nnina n'otonzija mu mbeera. Kyonna kyeva olaba Katonda atugamba okusonyiwa abantu mu buli mbeera, tusonyiwe. Naye ne weetikka omuntu mulokole, kati era tuli mwana gakungujja, wabulayo mmeka ennaku? Wabulayo 15. Ezo zigenda kuggwako ng'era sitaani akugamba weerabidde bye yagamba. Weerabidde yakujooga nnyo, yakujooga nnyo. Kale wakiri bw'alijja ne yeetonda, wakiri bw'alijja ne yeetonda. Sitaani nagenda nga kwatirira, naye ng'omutima gwo gugenda gufa, mutima gwo gugenda gufa. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Sitaani tabba mutima gwo gwokka. Bw'aba asobodde okubbako obutuukirivu mu mutima gwo, n'omukisa gwe wandifunye aba amaze okugubba, n'obulamu obutagwawo aba amaze okubukubbako. Kati oli ku musajja eyakuyiwa emyaka 8 egiyise, n'okufumbirwa wafumbirwa dde omulala, naye era osirikira ne weesooza. Sajja oyo yanjooga nnyo, yanjooga nnyo. Myaka 8 egikoze eki egiyise, naye n'olemu okusonyiwa. Omuntu omu yali ayogera ku Geyeena n'agamba n'omulabe we asinga okuba omubi tasaanidde genda mu Geyeena okusinziira ku bubi bwa Geyeena. Ekyo ky'ositudde ekikulemye okuwangula, sitaani agenda akutwaliriza mpola. Ekyawandiikibwa kitulaze yamanya ekiseera kiweddeyo. Bwakulaga bwe bakukyawa, bwakulaga bwe batakufaako, bwe baba tebakufaako, Omwoyo Omutukuvu akufaako. Paka lw'onootuuka okufa, wakiri ofiire mu eyo embeera, wakiri Yesu akomewo ng'okyasitudde mujjawo. Ennaku ezo naloose ekirooto, yabadde Saturday ya wiiki eno gye tuli, leero Sunday, kati Saturday ya eno gye tuvaamu. Naloose ekirooto nga ndaba enkomerere, nabadde ndaba waggulu nga ndaba omuliro, ebyandibadde ng'ebire nga muliro mwerere nga gukutte. Muli nenkitegeera nti nkomerero. Kati muli nakitandise nga ndi mu kirooto. Kati nendaba ng'omuliro gukka wansi, naye guba gukyakka nga mmaze n'okutegeera nti nkomerero etuuse, nenva mu kirooto. Kati bwe nva mu kirooto mangu nnyo nentegeera nga waliwo ekibiina eky'abantu babadde batudde ng'era bwe mutudde, naye nenziruka ngende mangu mbabuulire nti enkomerero ekoze eki? Etuuse. Mu kudduka emisinde ne mbasanga, kati ne ntandika obbagamba ekirooto kyange nga bwe nkifunye, ne mbagamba bannange nva kuloota, kati ndabye nga omuliro gukka okuva waggulu. Kati nabadde nkyayogera nga nkyabannyonnyola, nga basirise bampuliriza, naye nabadde nkyabannyonnyola. Kye naloose mu buliwo ne kijja ne nkiraba. Kati nendaba omuliro ng'era gukka. Ne mbabulira ekirooto bulungi nnyo, ne mbagamba enkomerero etuukidde ddala, ndabidde ddala. Ne gutandika okukka. Immediately nga naakamala okubannyonnyola, ne tutandika okusituka mu bbanga. Eky'omukisa omulungi, abantu be nabadde nnyinnyonnyodde babadde bateeseeyo nnyo attention. Kati nagenza okulaba ng'ekibiina kiri nakyo kikola ki? Naye nina ebintu bye nazudde ku kusituka kuli. Amangu ddala nga nsituka, munze natandise okufuna ebirowoozo ne ŋŋamba oba n'abaana gye bali mu kusituka. Nenzijukira ab'eŋŋanda zange ne ŋŋamba oba nabo bali mu kusituka. Nga mpulira ŋŋenda, naye nga kati ate ndaba abantu bange.
lw'otakyuka olemesa n'abantu abakwetoolodde. N'obasibirayo naye ate bw'okyuka ogenda kuleetera abantu bonna b'okukyuka. Navudde mu kirooto nga tuli mu kugenda, amaanyi gali, toyina ky'osobola gakolako, toba na kontro ku go. Ekirala kye nzijukira, saajjukidde kintu kyonna kugamba nti nyambuka nakyo. Sijjukira nga ne wallet nagenze saagenze nayo, siina kintu kyonna yadde ekyapa ky'ettaka kye nakutteko. Munkonereko oyo yeeraliikiridde nnyo olw'ebintu. N'abantu abakyaye lwa bintu. Wanje siina kintu n'ekyo kye nagenze nakyo. Ebintu byonna olwo olunaku bigenda kufuuka obutaliimu. Ebintu tebikujja ku Mukama, tebikuleetera kukyawa bantu. Katonda ayagala tutuukiririre ddala. Bwe kuba kusonyiwa osonyiire, abantu obajje ku mutima, okolerere eggulu gy'olaga. Ebintu by'ensi bireme kumazaamu, kubanga mayengo gazze kutwala abantu. Omukyala yaŋŋamba abamu basomoka abamu ennyanja bagifiiramu. Tosobola kusigaza butasonyiwa mu mutima gwo n'otagifiiramu. Tosobola. Bantu bangi ate tewali kiruma nga bantu bafiiridde mu nnyanja naye nga bali mu kkanisa ya Kristo. Tewali kiruma ng'ekyo. Muntu n'abeera mu bulokozi naye n'asigala ng'agamba oyo siri musonyiwa ne bwe kiri baaki. Ndi musonyiira mu ggulu, weerimba poza eri emukono. Katonda anoonya okubanga tusonyiwa abantu. Matayo 5:4. Tuli mu njiri ya Matayo essula 5 lunyiriri lwa 44. Naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Kubanga mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Kubanga enjuba ye ajakisa ababi n'abalungi, abatonnyesa enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kubanga bwe munaayagalanga ababaagala mulina mpeera ki? N'abawooza tebakola bwe batyo. Solution yiyo nnyangu nnyo. Wakati mu bisoomooza byonna mu bigambo by'abantu, ayinza okuba omwami wo nga yakoze ebisoomooza, bayinza okuba ab'eŋŋanda, giyinza okuba mikwano gyo. Solution Mukama agambye kusonyiwa bantu abo. Tugenda kusonyiwa tutya? Tusaba busabi kisa. N'ogamba Mukama mpa ekisa. Kyekitunoonyesa Mukama ennaku 8 osobole okufuna amaanyi, kubanga okusonyiwa si kya buntu. Kitwala maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kati zino ennaku 4 nga bw'okuba emizimu gy'abafu, sabayo n'amaanyi agasonyiwa. Osobole okusonyiwa abantu, kubanga Mukama agambye musonyiwe, bwe mumala okusonyiwa mwagale abalabe bammwe. Toddayo kulaba muntu yenna mu bulamu bwo ng'olaba omukyawa. Otuuke ku ddaala nga n'omulabe omwagala. Onoosobola otya okwagala omulabe? Agambye mubasabire. Buli akwogerako ebigambo fukamira omuyimuse maaso ga Mukama. Omulogo akuliraanye tomukolimira, tosaba Zabbuli 3:5. Musabire mwenenyeze. Yawambibwa si yeye.
waliwo ekyamwambala ekimusindiikiriza okukola ebyo by'olaba akola. Omuntu yenna bw'aba n'ensigo ey'ekibi, Sitaani akontrolinga obulamu bwe n'amukozesa byonna by'ayagala akole. Kiringa era omuntu alina ensigo ey'obwakatonda, Omwoyo Omutukuvu amukontrolinga n'amukozesa eby'obwakatonda byonna by'ayagala. Kati n'omulogo musonyiwe, musabire, ugambe Mukama noono mwana wo mwenenyeze, muwonge mu musaayi gwa Yesu, omwambule emyoyo gyonna egy'obulogo egimufugirako, omutumire Omwoyo wa Mukama alumiriza ekibi n'omusango, Omwoyo w'amazima amubikkulira amazima, Omwoyo w'obulokozi asobole okutegeera Kristo. Mujjawo musabire, tomukolimira kumera binanansi. Kama amere ebinanansi afaanane ng'ekibokisi. Golooza Katonda eze Saala senga yali yaziddamu, wano bameka bandibadde n'ebibokisi ku mutwe. Olooza Katonda mufere wangi olaba gwali mu kanisa osaba eyo essaala, kati ate oli ali wabweru omusuubira kukola ki? Nga naawe ali mu kanisa toyina Katonda, tolokokanga. Isirayiri yagenda mu maaso ga Mukama mu Yeremiya 14 nga bakaaba balina amaziga. Mukama n'abagamba muddeeyo musooke munaaze emitima mulyoke mulokoke. Agenda okulaba abakuŋŋaanye nga n'okulokoka tebalokokangako. N'abagamba muddeeyo musooke munaaze emitima, ebirowoozo ebibi birituusaawo okubeera mu nda yammwe. Ng'alaba essaala ze basaba Mukama obafuumule ng'embuyaga ey'akazimu. Oli mulogoto yawukana na maama gundi. Erinnya limbuze nako. Enjawulo tewali. Enkola ya Mukama kwagala balabe, kubasonyiwa, kubasabira. Agambye mulyoke mubeere abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba yajakiza ababi n'abalungi, enkuba agitonnyeseza abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Ffe tuli bakozi wamu ne Kristo. We are co-workers. Buli lw'osonyiwa ofuna omutima gwa Kitaffe. Ebintu n'obirabanga Katonda bw'abiraba. Abantu bonna n'olabanga bakoze ebintu bye bakoze lwakubanga bawambiddwa emyoyo, n'oyawula emyoyo egibalimu ku bantu bo n'obaagala n'obambula ekibalimu. Kyeva olaba buli lwe tusabira abantu ne bakyuka wansi agamba mulyoke muweebwe empeera. Omulabe wo buli lw'omusabira n'akyuka, Katonda akwata empeera ennene n'ogimuwa, kubanga oba omutaasirizza omwana we abadde awambiddwa emyoyo egibadde gimukozesa. Kati ku luno lwokka osobodde omulokola, n'adda mu buntu n'ategeera ekyokukola. Kati omutima ogusaba Zabbuli 3:5 ogujjawa? Mukama abaana baabwe babeere bamulekwa, mukyala we abeere namwandu, obulako lubugo. Yenkola si ya Katonda. Tutegeere amakubo ga Mukama. Olaba Katonda abalabe bajja ne batuvu. Of course omulabe wo buli lwakulumba yadde oba omusonyiye, Katonda ye tasobola muleka genda bwereere, era amukubamu kakibooko n'agaana naye va ku mwana wange. Definitely naye Katonda yeewuunyisa ne bw'aba abonereza omulabe wo agamba ate tosanyuka. Nsomera engero 24 olw'17. Mpulira abaana nga bawa obujulizi abooluganda Yesu ayina amaanyi, Katonda yankubira omulabe. Haleluya.
tuli mu Ngero essula 24 lunyiriri lwa 17. Tosanyukanga omulabe wo bwagwa, so n'omutima gwo gulemenga okusanyuka bw'ameggebwanga. Mukama aleme okukiraba ne kimunyiiza, n'akyusa obusungu bwe okumuvaako. Tosanyukanga omulabe wo bw'ameggebwanga. Mukama aleme okukiraba ate n'akyusa obusungu bwe n'alekeraawo mukuba. Kubanga lwaki yayagala amwekubire ng'osirise? Katonda abonereza abantu, naye ababonereza n'ekigendererwa ekyokulaba nti bakyuka. Wanje, that is the heart of God. Ffe bwe tulaba ng'oli bamubonereza tugamba kubanga ffe twagala alumwe. Enjawulo ogiraba. Kati Mukama ayagala tufune omutima oguli pure to the extent ti omulabe wo ne bw'aba afunye ekizibu omusaasira. Tuli mu nnakwana bameka nga oli kati ng'onakuwalira omulabe wo nga bamulya kibooko. Mukama yeebazibwe nnyo. So emitima gyaffe, abakyala bangi nnyo tusibye abaami baffe ku mitima, tusibye mikwano gyaffe ku mitima, tusibye baweereza bannaffe ku mitima. It doesn't matter what you're going through. Katonda akubanja okusonyiwa abantu obulumi bwonna bw'oyiseemu, newankubadde nga bakutulugunyizza kwenkana ki, teweerabira atugambye nkomawo mangu. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi, senga tekibadde bwe kityo nandibagambye, naye ngenze kuteekateeka bifo buno obulumi bwe tugenze tuyitamu. Waliwo point in fact ekigenda okuleeta rapture. Katonda alina obulumi bwagenda okutunulira abaana be nga takyasobola kigumiikiriza, kyekigenda omuleeta akwakule ekkanisa okutuwonya obulumi bwonna obugenda mu maaso. Kubikulirwa 3 olunyiriri olw'10 mangu nnyo. Tuli mu kubikulirwa essula 3 olunyiriri lwa 10. Kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange. Kubanga weekuumye ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, ne bakujooga ne bakuvuma nga bw'osonyiwa abalabe, nga bw'obakola obulungi, nga bw'ogumiikiriza n'otakkiriza nnaku kutuula mu mutima gwo, ne weeyambula okutya, n'osigaza emirembe wakati mu bigambo, wakati mu buli mbeera. Kubanga weekuumye ekigambo ekyo eky'okugumiikiriza kwange, otyo era nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema ababatuula ku nsi. Nange ngenda kukuuma obutayingira mu kiseera ekyo ekigenda okujja eri ensi yonna. Bassebo ne bannyabo, rapture bw'eneemala okubaawo, wagenda kubaawo okubonaabona kuli okw'amaanyi kw'otateekeddwa kubeeramu. Ekissa ky'obulokozi kigenda kuba tekikyaliwo. Abantu bagenda kuba beerokola bokka. Okuyigganyizibwa kuli okw'amaanyi kugenda kubaawo. Abantu batuuke ennamba 666 babeere nga bagiteeka ku bantu, nga bw'oba togiina mu ddwaliro tebakujjanjaba, nga bw'oba togiina nga tosobola kulinnya bbaasi. Kati abantu abalokola abanaaba basigadde, olw'okuba banaaba bamaze okulaba rapture ng'ebaddewo, bagenda kukkiriza nti ebigambo bye tubadde tubagamba bya ddala. Kati nga balina okwenyweza ku Katonda, naye mu bulumi obungi ennyo otuuke okulwala nga toyina bw'ogenda mu ddwaliro, kuba bajja kuba tebasobola kukkiriza kubateekako nnamba. Kati ng'olina kukkiriza Katonda paka lw'owona. Kati engalo okubaza ki? Onoosobola okugumiikiriza? Ekkanisa tulina kulwana kugendera mu rapture, tusobole okuwona, kubanga bwe batutwala. Sooka osome omaleyo awo paka olw'13.
tuli mu kubikkulirwa tuli ku lwa 11 njija mangu nyweza kyolina omuntu yenna aleme okutwala enguleyo. Agambye nzija mangu kyolina kinyweze. Sigala ng'osaba nga bw'obadde osaba, sigala ng'onoonya Mukama nga bw'obadde omunoonya, sigala ng'oyamba abantu nga bw'obadde obayamba, sigala ng'osibye sikaati nga bw'obadde ogisibye. Leka koowa ku ssaawa eno esembayo. Musumba ekimala kimala owedde. Nguminkiriza ekimala yongera oguminkiriza. Bw'olaba anagaweddeko ng'owulira amaanyi agaguminkiriza tegawera bulungi, yongerayo anaamalala. Mugabe Mukama mpa amaanyi. Agambye nyweza ky'oyinawo kuba kyekikulokola, si sente ziri ku akawunti. Eky'omwoyo eky'okuguminkiriza ekigambo kya Katonda. Otyo awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange. So talifuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi ekijja ekika okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja. Alina okutwawulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Ngenda mufuula empagi oyo yenna agenda okuwangula. Ngenda mutwala mu kibuga ekipya ekika okuva mu ggulu. Waliwo ekibuga Yerusaalemi ekigenda okukka. Mukama waffe Yesu gy'agenda okuteeka abalonde be abakuumireyo okumala emyaka 1000. Ekyo ekibuga tugenda kibeeramu ne Katonda mwene nga tuli naye emisana n'ekiro. Bayibuli egamba alyoka asangule buli zziga ku buli muntu yenna. Embeera gy'oli mu si ya lubeerera. Tunuulira gy'olaga oteeketeeka obulamu. Bwe tuba tugenda okutambula amawanga, baŋŋambako olunaku lumu nga ŋŋenda ku American Embassy. Ne baŋŋamba okuwa visa you must be, oteekwa okuba very attentive. Ne ŋŋenda nga neetegese nze manyi okutunuulira amaaso obulungi bwe nti ne sitemya. Nagamba ekyo nja kisobola. Ne baŋŋamba obeera smart. Nayina essuuti yange ng'eriko akamuli ne njijjayo America. Ne ŋŋamba ekya smart ekyo nakyo nja kukola ki? Nawo mpitawo. Nina mukwano gwange naye ate olina okwogera oluzungu olutegeerekeka. Olina okwogera bread, oyogerera mu nnyindo n'enkola practice. Appointment yali ya ssaawa 3 nazuukuka 11. Tebampa visa. Naye neeteekateeka. Buli document, buli kintu kyonna tebampa. Olabe ensi zino ez'oku nsi zituteeka ku kweteekateeka bwe tutyo, naye ate eri gye tulaga mu bulamu obutagwawo.